mufujjo litukuumirawo nga tetugenda tusigala weetuli ketulina gye tulaga naye bakibasiba ku myaka gyange abayinza okunteerako nze kankule saagala kunjikiza Becky lwaki ongoba ku myaka gyange lwaki ongoba Becky younger than me. Yes, I'm younger than you, but tuli ku floor yemo otukadde mu 40 Becky situukayo Becky olimba eggulu gwana gwe Katonda ng'ondaba tuli wano n'ebbala bwemba nnimba gwe nannyini buyinza thunder strikes tuli ku level yemu bana wabona misingiramu awo saakulabira 40 bagituuseeko ddi Becky nga lwaki sigituukako olwokuba twagala stress tukola bitunyumira bannange kati omuntu aba talaba nti ogenze naye oba ogenze oyagala kuŋŋamba endongo nagitandika nina 12 wallahi tubala endongo otandikira Kato Lubwama Diamonds Ensemble right sigenda production yegiyingira oti ku National Theatre nga tuli jam session ojimanyi abamugenzi Jimmy Katumba nga wali mugenzi Kezia Nambi abayimbi balinga banje awo we nasangira emirandira gyange olwo amaze okusoma mukyasoma senior 6 oli mu senior 6 back that is 1999 kati olaba kati kibale bulungi abula bannange bala tugende kyekyo Mujogobera bwere sitaati. Oba tuli ku floor yeru. Tetwala kumanya. Mukama mulungi, mukama mulungi obutagambika. Atukoze bulungi obutagambika. Osanga bagundi awo bannambira ndi noyingira otandike mu Kato Lubwama obasoka norera mukaawo. Mu Kato Lubwama. Nengenda nga nasoka kubera dancer and backup singer. Ngozina bannange Becky ngozina. Wali ozina kana gwe. Okay ngobirya. Okuleka kwa mazina maganda. Byonna. Kwa kubirya. Anti boyogera kiri okuzina kiba kirala. Kiba kitegeeza ki? Birala. Wabigenda. Wamusezi. Ngosibye sanja. No mayuka. Olokate wakulabira no yinya Diamonds. Nandaba nanjagala olwokuba yina ebiso nga naye nina ebiso kati ne twesanga nti yeddira fumbe mama nzala yeddira fumbe oluganda lutandikirawo olwo togenda mu bandi Jjingo mwe yali your brother nga tanjagalayo tajja kusa controllinga ajja kunyiga nga yina feeling ayina ebbula nyonyonyonyo naga tojja kujjayo eno genda eno gye nakontrollingira ng'abeera mu Katonda ngamba nkulaba naye eno ng'ate waliyo ba George Mulindwa wakiri obuzeeyiwo nga kukkiriza okuyingira by then mama yali amaze okugenda ekingi bantu yafa 98 taata nga sinyo w'amaanyi ye ng'ayagala ekigenda mu maaso ayagala banaye banyumirwe ayagala ekigenda mu maaso kuba yalina ennaku ya mukyala we first of all kati nga tayagala kulaba abaana nga nabo bali mu nnyiike era bwe namugambako yangamba bugambi kyekikunyumira mama kyowulira kyoyagala I support you abazadde be bato bebaliyo China as I was nze nanga nina akawato k'ennumba mukwano nga ndi eyo tuuseeyo ekikabe kya shanti sweetheart ngolibe nga tada aya Nokia naye obumpi bulwadde asi kyeŋŋambye sweetheart ebeteranga obulidde omale mpaka nga myaka mu butuufu kuba bwonsanga ne bawala bange ogamba oba ani yaani kati awo abampi hello we love it the shortness oyingira omugundi awo mu Kato Lubwama otandise okuyimba taata takifuddeeko no abayimbi mwinayo abayimbi abala mu famire waggwe ne Jjingo ffenna mwena bameka ffenna ttiimu y'omupiira ebeeramu abantu bameka 11 ne referee ne raceman 13 omukyala yazaala bulungi nnyo and how many girls are you we have 4 girls and you are like a baby tatiwula twale olengegegamba ngakwita maama bwegedde ekigambo maama buli muzadde yenna ayogera ku mwana nga mwita maama manya ye muggalanda taata waffe buli mwana omuwala maama buli mwana omulenzi taata musajja muganda nnyo bali abaganda basookawo bali abedda akuyinza ki okwambala empale byasooka kuba bizibu era maama empale si z'abaana bawala mpulira by'abaana balenzi nze bw'obyambala ebyo mba sikutegeera maama ebyo sibyagala twasooka n'olutalo twayomba
naye nga there's this way my last boy my baby mama nedda mama ngera bwanda banje bana nkwagala mu sikaati yambala ekiteeteeyi nga banyambala ebiteeteeyi essanyu toba munnange nga nabeera mu ssanyu naye empale soka guteeka mu nnyindo mumwa bidda luvannyuma so ekitwala atya ng'oyingidde theatre like music kaŋŋambe bwentyo yali musanyufu nze tatange ye muntu ayagala okweraga ennyo ng'omwana achievement yonna gy'atuuseeko gy'akoze mukwana ekyalo kimanya okuva kansa nga gy'atandikira paka gy'akoma nga alina okutegeeza omwana nga yimba ekitone kyange taata muyimbi yali muyimbi kutidde ayimba ki tatange yali mu kwaya za church ate ejjukiridde tewalingayo band naye yanyumirwanga nnyo eri wamala era ng'agenda bwe kyamubanga ng'anyweddemu stage n'asituka n'alumbisa n'agukulwalyako bye twalya naye nga mu church yayimbanga bass ne bayita Balton voice ne mama wange yali muyimbi wa soprano and alto kati kwegamba ekitone kiri awe waffe mwakulira mu church bana ba church eddiini eryawe buwuma buwumi nga ne bw'aba agunywedde atya alina okusaba ku makya ekiro nga mugenda okwebaka ne bw'obongoota saalonga akujjayo ne bw'osumaggira kati teebereza ng'omuntu anyweddemu nkyogera si kitya naye nga bwadda bw'ati vas mu bible agimanyi gwe yagiwadde olina ogisoma nga bwe yagikuwadde ate ye muli wano oluyimba oluggulawo ebiggalawo n'oluyimba oluggalawo nkutidde olwo kati akola oli ku theatre buli muntu amunyumiza omwana wange akagalanda nga yalina okutereeza abanywi ekinywi okitegera ekinywi kitudde kikutta yanyumya ajjukira batata baffe baali basomesebwa abasajja bazungu tatange yasomera buddo sente yaliwo munnanga abasajja bedda bwe batyo balinga bakungu era ye nga yayita omwana w'omwami kabaka ntesa walugembe otegedde so natuuza abantu n'abanyumiza ebiri mu luzungu lwe nasooka okufulumirako mu lupapula lw'amawulire pate after pate sabulago pate after yagulira buli eyaliwo muwe negwomuzaala somako manya kyago yava mu ntumbwe zange nazikuba kaati nogamba Samson tabula tugende olwo amawulire ofulumiramu ng'okoze eki abayite batukubanga mawulire ne bakuba ka portrait ko ne batekako erinnya lyo ne bandi mwoyimbira n'oluyimba olufulumye manye Kato yatupushinganga nnyo kati kuolwo ba New Vision maninga mu page ng'eri yabaya entertainment mukwano kuolwo nze nafulumira Alice Jjingo Rebecca Jjingo Alice eggulire yalitereka paka kufa nakati ekajeriri and bwawulire otekwanga oli muggulire for the first time ndeka olaba ye ataalimu yasanyuka kati nze olwenaniryo obuyinja nange that fame wasn't there kabantu tebakumanye nasanyu olifuna bwomu nga ne bwobeera mu taxi nti bebyalinga bya taxi otula mu taxi akapapula n'okakwala oyagala nno bakutegeere naye nga n'abakasoma emabega tebakalawa and your friends tebaweereza asimu zaaliwo eziweereza kiw tebyaliwo bwali bupeesa episode 10-18 nzukiza amasimu ago bakatolo bange baga kufuna ne batuvumira okwo sibyerabira mutereketya kasero tero I know terera nkwasa nekitafaali kinene wekiti n'abaana abo beeraga bannanti osanga owandika wereza na onengedde ng'oguma neggulireyo n'olibeereza n'oliteekako ku buliri n'olisaga ku piro n'olitimba ku kisenge mu mosula n'obeeraawo buli kiseera n'olitunulako teweekubye ekifaananyi tokola ki first time on stage being a dancer sasooka kukiwulira nnyo because that was me dancing was me so nali sikiwulira but first time on a microphone kijja kitya from a dancer to a musician? I was a musician but ngate njagala nnyo dancing and Honorable Kato Lubwama was this person ngayagala obeere ng'olina byonna versatile kati bwe yakizuula mu nze nanteekayo mu dance ate nga n'okubackinga up abanene banene be baliwa Kato Lubwama
oyo muteeke wali eri oyali mubedde omubba nga tulina omugenzi Immaculate Nabiryo. Yes, Nabiryo. Twalina omukyala Tofumita Lindazi. Yaliwo oyo mpozi. Atalina sente Tofumita Lindazi. Lipometo yalina zina sesula. Oyo nga bw'atayimba omukolo tegukwa. Ekyo tebaayo. Mpozi eryani oyo Tofumita Lindazi? Gertrude Nalule. Yeah. Nga tulina omwami Kabyesembo. Oh yes. Twalina Council Silver Kyagulanyi, but then he wasn't a council. Yes. Ekyasa ky'abakyala. Wowe! Nga suspenders nakati azisibe. Lwaki onyumiza njogeza ku bantu? It's okay. It's okay. Twalina omugezi Martina Ngume. Bambi. Omukyala Betty Mpologoma. Oyo. Banam. Bigidini yange sembera. Bigidati wange wangala. Omwana Betty Mpologoma mu mbejja ddala. Oh my God. Oyo. Yes. Kati eze Mpologoma nene. Weno zibakinga. Then netugatibwako Angela Kalwe. Awo engoma nekwajja. Kakati nze okuyingira kwange mu music. Oba Kato yanyiiga naani simanyi. Kwaba banene. Oluyimba lwalina kubeera lwa Betty. Oba lwali bwali. Kuba nene. Anyiiga. Ndoza gamba. Sijje luba wamanyi yekyanga maata lwawo. Ate nga lwawo kunyiiga. Nyate tasa. Abo yakwatulidde gonna wantamye bakwasomeza nge n'ozirya wantama Kato Lubwama. So angamba tugende wakasiwuukira ali awo asirise nze nali simanyi tho nali mpitiramu Angela Kalule ngagenda kuyimba akasiisi njawo tuyimba ntagamba gwe situka yitawo nengenda ali nakwata gitaaye nakuba nga tandika omunego gwasigala otunze ka fashion kanyumidde okuzama binakola sirivu akola kyekyo ennyindo olwosimanyi oba yali emusi wanga tukagitakola bwati obimanyi ebbala teweebuzaabuza ali alina akanyindo kalingako obiti Like that is a kubutuza. Eyo tuseyo de. Uncle, I love you. We love you, Uncle. Akasoba kali kamsiwa. Na wewe wakaiseka. Binakola ebyo naddamu. Gwe yimba. Otunze ka fashion ka. Kanumito kusama. Yes. No yimba. Ekyo mukiwandiike. Owandiika. Tuddeyo eri netugendayo tuyingira mu studio. Kuba kino ne bako yembamu omanye ebyaffe tebiringa byakakati. Wow. Ng'oyimba voice emoji yimbirako ennaku eziwera ng'ekidongo bakikubira ennaku eziwera rehearsing ennaku eziwera until you perfect what they want. Kibala byanyumanga nakati bikyali. So that's how things started. Notandika n'akateete yako keyatandika dde okuyimbisiza. Awo n'otandika n'otega nti kati nsobola okuyimba nova eri mu ku dancing nedda mu front. Byonna ne mbikola. Byonna nalinga mbikola. Wano ngali watya mutaka? Ojja kukaaba. Kireke. Awo tubukewo. Nesi kyakwogerawo. Tewaliwo sente ziryawo. But twalinga tuyimba with love. Yes. Passion. Like onyumirwa ku entertaining a stage. Tosuubirayo nti ngena bagenda kumpa omutitimbe gw'ensimbi. Naye nga just abantu kugira. N'okola ku poster. Ekyo kyonza okubeera ku poster mukwano kyankabya ne ku maziga abaana nga bayombera ku bativalawo mamira bakali bale batimba fe twatuteekako batuka mba etc n'abalala okinera weere no wansi kati nga tuwanirira obeere ku poster. That means you had to perform better than omulala. Yes. Dancing olina okunyoola akawato bakalengere nga shara mwana olina kyomusinzako akusinzako okubeera mukongo mpulira naye nga bisigadde oba okutuke tetwazinanga amazina opofafa nga tugamba live or die. Kusomoza oti kuwasanga nga emyaka gyo ng'oyingidde olwo mu music band. Saagala kulimba apart from okuba nti tewaliyo ssente but okusomooza tekwali kw'amaanyi nnyo nga batusisinkana ebyakakati abantu tebanyumya producer ate tubitwala ku radio and the presenters do this and this. Ebyaffe byali handled by Honorable Kato Lubwama. That's why nakugamba emirandira gyange yagina yatwalanga music mu studio yewuyo videos zaite zinatandika ku stage ye producer buli kimu bwe tugenda ku shows afaayo abaana bange basuzeewa balidde ki bafune transport ebintu ng'ebyo tezaali ssente nnyingi but he cared.
That's what I can say. Era sigamba nti alina omutitimbe gw'ensimbi gwe yamba. No. Naye he cared. Mubalala bannammwe mwalinga nabo manyi mubabeera abakazi wabula okubagana. Tewabanga those beefs nti lwaki yayimba ennyo lwaki ono gwe bawa oluyimba munnanga byabeeranga backdoor. No. Saabirabako ddala. Naye nga tebubulamu obukuku obwo kabugo kakadde. Era lwaki wankato gwasinga okusembeza. Tujjuka ffe badancers balinga tebatufaako. Naye byabeeranga mu bakulu. Tebyabakulu nga bisigalawa? Bakulu. Eno mu ffe mu baninkini tebijja. Naye kale era obutinitini obwo bwavangayo wabirabanga wano abanene nga bavaayo okuyimba olaba ekiiso kyakuba munne noga where is God? Ab'endongo bwe bamanyanga nti waliwo something going on, chicken and beef, owulirira mu jjita ng'ekaaba. Oyo teyali mwangu Kinene, Azizi, Nakabaale, Fred, owulirira mu mirere. Ani yayombeza gundi jjita ng'enyumya noga kyekigenda mu maaso. But I even had ntino ngige mwayimbanga mukaso wanyiziza omukulu w'ekivuga nga kulezi flat zokka. Ase waffe tekyalingayo ekyo Kato nkimwebaliza. Mwe mma mwayombye byammwe tobireeta ku stage sabula jangu mukube endongo ye mudde backstage mulwane oba mwekuba mweyuze na foundations ennungi. That was a very good foundation. Yes, kwanga naffe wetwalinga onyize n'omuntu byammwe behind the stage jangu smile. Ate bwe mwazanyanga love moment, it had to be a love moment. Talk about that. Mwazinaoko ku party ng'olina n'omuntu gw'oyagala nga mweyagala ku stage ne muzannya. Yes. Katowulira nsonyi nti muzannya bya ddala. Zimanyi nze Kato yabikolanga atya. I don't, because the more he paired me ne Roy, the more connections. Roy yani. Kapale, omumanyi. Tokyamumanyi tubireke. Nedda, sokolireko. Roy Kapale. Yam. So how was it? Like, you know, okulanga mulimu. Omwana oyo nosagala mwogerako. Mambi. Neyanyumbiranga. Ayina eddoboozi. Rachel, Roy, Roy Kapale, Amina, waliwo Eddie. Naye yatandikayo mu kuyimba oba naye yatandika dansa. Natwali ba dansa. Gyemwekwanira? Ate teyankwanira yagenda okutwatandika okwetakota already nze nga nnyimba ate. Nga ye atali mu badancers. Ye yali olimba Rachel Nafuluma nga Dr. Tia kyazikola. Kenyimba ze singa Dr. Tia yazikolako. Abantu abasingaga abantu twekwanira nyawo kati manyi wange munakatemba. I know. Mubeera ebembera nga bukadde muli wamu n'omuntu mutandika okukola wamu akasana. Did you see it coming? No, I didn't, but jukira omuntu ono obeera naye nnyo. Somehow there's that connection. Ejja n'agamba nti ono omuntu wantegeera kati nze nali partner ye mu dancing. Kati ate ne ku stage nali partner we mu acting. Kati somehow somewhere many tuleme kwekoza. True. This bit yes. He got feelings, I got feelings. Buli omu n'agamba munekigamba. Nachileta na mimi nakupenda. Sasa wewe nasema kitu gani? Wewe unakwenda? Unataka? Mimi ndiwo. Yes, mimi niko. Chani cha Becky, chani cha Roy. Katona abigana. Sho mutima gw'eggunju. Asigwa gunju. Ina kyali atasa. Chichi. Because bwe munyiga you would spoil the production. Nekyagaana kyabalemesa kyagaana kuba yatuvumanga ngakola meeting namba n'abasusa so you would be like naye banetunyiiza byaffe tetubireeta ku stage. So that's how thing happened. How did you part? Yamala genda oba bwe yagenda teyakomawo. Mwakyogerako nekigaana si mu bubi and we had to let it go. Lwaki mwagenda babiri? Munnange nno twayawukanira ku nnyonyi. Yes, kuba twali London. N'alinnya egenda US, he had a show. Kati nga nange e Uganda ate n'okodda bosi wange ndi bubi olunkola ku radio. Ng'otandise. Yes. I thought ajja kudda naye teyakomawo. But it's okay. Oba yalabanga naawe obivuddeko watanga ku radio. Omanyi abakazi omutandika okufuna ku ssente eziwera mukyuka Becky, truth be told. Ndoza otenga ku radio bakutwala bwe bati. Ate mukwadde oba tadda. Mukwano. Ate nali sinnabeera bwe nti. 2006? No, nali
nakajoininga nga ndi kachere munyibu kachere Bunaona tuna chai mu studio Max ziliwa tereza ntebe mugenyi ajja cyo chai kolera prep ebyo byenali amutaza no lesimo wanseri wali mugenyi chaze eno mundetere bali balese kuba bali wabo galeti tugasona wala banga naye naino omuntu omunene sinze mwangu wakutuma mwete gulabika kale kanga ati ne blocker konga by then nali nimaze okuyimba sweet baby nga sikwashikako ngo ontumo ogenderera mpola sikuwa ne lise dene lyogera kanula mkwano naye nga okuba nali nachenjagala I had to go down kati ngochali mu music otandika okuyingira radio luyimba lwa sweet baby rankolera era bulemberaawo honorable wansanga nangamba mpaye 10 nga nzina kusimya ngola kwa nze no yamanja ne mga honorable tojja kunkuula wankola mu nnyingi mukwano kankule ate akati gwalina oluyimba nga gwe omuntu kati nze nalinga nzanyanga group I know saafuna nko bantu banfuuka ku street nti banfuuyi kati nze yajja nagamba Ruth nkubanja sasulako konze honorable oluseke luzeeko akapapula sinadde ekikumi kiwayogera oluseke nalulina ayina oluseke ayombola oluseke abamuvumira oluseke obusirwa bukuli yanvumira luseke ate alina oluseke tebabijjamu alina oluseke bemuveeko so sweet baby bampita kukola interview nintwala kalaaca omanyi omuntu wa kalaaca tewekweka ndasema okufa ninga endegeya so mu office omwami eyaliyo by then boss awulira akantu akalasa nange endegeya I was like who is this thing ayigira oluzungu lungi nnyo nswi engamba mama so this boss comes pips namulaba agamba mukunja yali akozesa obugalo omusajja oyo mukunja ngamba kanzije kati ali ku kamera ojja kumbuulira kyosese ngalo ajjukidde ojjukidde ne malwalo yakujjako bwa nkazizaayo so mukunja agenda kati bwakoma omugamba nkoze ensobi ngamba no tokoze ensobi tuddeyo kumba nsetinga lyawulye boss we teyaŋŋamba nti interview bakola interview nenda sana ambuuza kino omuddamu kyo boss atiikinga eri tumaliriza byonna byonna byambuuziza ambuuza wali okozeko credit okunziwa nedda tobba emirimu gyaffe konze oyagala nzibe gugwo mukunja yagamba manyize Ruth sefebya nze awali omukisa sisumagira I know right ne bwemba simanyi mukwano nkulaga nti mmanyi oyingira ku mulimu nali sikolanga ku konso simanyi bwe boogera ku radio olwo nali byange aŋŋamba bosi akwetaaga konzaani oyo gw'olaba yogera oluzungu konzenze Jjingo waabwe ngenda nzija oluzungu lwa P2C nedda sijja kusobola nze soogera luzungu nze njogera Luganda bulira nangamba ojja nno genda nensotya ngandi katini mama nkujjukira nga n'ekizigo kiwawo okukwata obulungi kyali kinkwata ku ntumbwe ne mu feesi nalinga nkimbeta kubanga owa black okyemetta nnyo siwukanga nnyo wasimbanga nnyo obukono desiki maybe enseera birira omwana gyali anjagala so enter his office hello how are you olwo bosi muzungu muddugavu otyo omanyi ng'olina that naivety olinga atalabanga ku muntu ayogera luzungu lungi nempulira nga amatu kugira olinga buli musaireni ng'olina kali akaana akagamba katwala process by process yali tagenda mu ebyo naye ng'oluzungu lwayogera luli siren ng'ekuli mu matu. My name is Joel Isabie. This is my office. I work here. Have you ever been a presenter on any TV? No. Any radio? No. Do you want to be one? Yes. Kati ngantandise kwogera no. Yes. No. Yes. Not sure. Yes. Okay. Otyo. Ngangamba komawo. It was Friday. Ngangamba nkomawo ku Monday. Okudda ku Monday
nangamba yingira studio ne Katongole olwo show kyeyo just bagala kulaba dry run yes can they pair tuyingira ne Katongole mubuuza tugenda kwogera ki muno mwemanyira Katongole nze mumanyidde kusimba but physically that was my first time okumusisinkana like nimwogera one on one yes kati ate nga mutya jukira ono manyi that fear yes omusembera otamusembera ne mukwano nze sisemba nakyo fear nsooka nenjiteeka emabega basiba neŋŋamba kale nnumbye ne mwekalizaamu tugenda kwogera ku ki naŋŋamba obeera ku mizigo omanyiko emizigo gye byogera konze kale kati nga nzijukiramu emizigo gyo tubeera ku train kuba emboozi bayombera wayengoye kasumuluzo katoyi bayombera n'omwana ssebo ti maama beeka jangu ejjo ono beeka yakoze olupupu owange tinalya ku nnyanya oyo alimu ennyanya omwana wange tinalya ku nnyanya olupupu wakalo nebayombera ekyo ebibayombyanga byebino ate gwenze nakusanze ku musajja wange nga agula microphone mukwano nalasa emboozi ye mwennyini yasirika nebyemugwako nga Katongole yabwatuka olaba asirika Katongole omutongole nga bw'oli mazeeyo yasirika nendasa emboozi nemala nemubuuza owange ng'osirise bikuweddeko nakuba swipa omusajja eri awulira mpulira ate obaddako teyali contract olwakuba programs Saturday Sambagala era gye natandikira n'obwafala bwange n'obwayungwebwamu bigwetegera naye nali situula Katongole yatulabeera eno ku mafulakoni n'enjiga nze Ruth Sisumagira tufaanagane nze ne bwonteeka awantu nendaba nti ninako esitegedde amaaso nga nkanula sigire matono mukwano ate oba ne bwebeera kompyuta ng'ogizanyisa nga nkanula nga ndaba onyize kapeesa ki kati nayigira nnyo ku Katongole nga neŋŋamba lwaki amuvinga engalo zino nemubuuza nemugamba kati ekyoba okola ki nina akatabo kange eyo notinga good student Kato Lubwama wabeeranga mu rehearsal you had to note down oleme kwerabira lines tuvaamu shegenda kati bafuna obuzibu ne omukyala Straka Mweze kuba yali akola morning show naye nga tuya Straka ogimanyi nsava juka yalinga ino wansi mu bulumba bayitanga atya tulabibye sekolanga sheeyo njerabidde si fuludoozi yabukedde yali yamaanyi leti show yes nga munene oba bafuna butakkanya kinze naawe omusajja nga lwaki tangamba ogenda kudda mu omutima twa era nga nfunye nzikulu nga njagala mpya nka tekisoboka I can't nangamba you will by force if you don't want konze Jjingo bakugobe otandise okufuna akasente akategerekeka akakirizako n'ezendongo gira konze yes nentandika okugitamu sho ntandika ogiyitamu awo ekiseera nga nina bawuliza nga bakola yakeera bukeezi ku makyala Monday ogenda kukola ne Katongole nagisayiningira ebibye tebirwa nga bwe ntyo ntandika okukola ku show ya everyday Monday to Friday morning show obunyogovu ka esaako ka esi neŋŋamba leero luno neneŋŋuma nenga Mukama this is my path it's okay awo tunafuna mubeezi kubanga mama omukazi akeera Monday to Friday atama manya paka Saturday anko yaliwo anko ki twali twogera kwali waluli Roy otyo takomplaininga very supportive he was very very supportive olw'ensonga nti twafunanga free adverts yes announcements shows mpulira kati Diamond production efunamu nga nange nfunamu nga ne music waffe akubwa kati ekyo kyokka he was very supportive era nga tanyiga nga nkimako ku mulimu bambe netugenda netukola rehearsal funye no sente so mufunye n'emmotoka akukimako mwali mu bakato bannange eriwa sente ate ogamye ankimako ate akukimako bigere namukadigida era avye bigere enyuma mutabula mulya ku bagiya mwalyanga obiti musanga ebikajjo nomanya bina kasobe moche kitegeera ate nga temufaayo njukira tewali nnyo that thing tika radio teryakulaba teryakutegeera naye nga it was a free life kati ova mu morning show kyotuuka mweno gyokola kati eno gyenkola kati era waaliwo ebitagenda bulungi
era saali nnyo waakabi because that show yali ekolebwa omukyala Titi Tendoltabel. I salute her always. I salute her. Though abantu bakiinterpreting her in a different way. Bakyate omanyi abantu bateekawo omugambo gutokomoka ku speech bagwawo bagwanguya era nalyo kafukutira munne era olololo ng'omufukutulira otya bulogo bukuli ani omulogo nze bo bamanya batya batali balogo kugamba ki kati ng'omufukutulira mbona aveewo obutakkaanya waaliwo ngendewo naye nga nze saabimanyako. What happened? It happened between her and her boss. Nze neno gye nali kubanga waliwo already abanene waliwo omukyala Sylvia Kalbatanya mujjukirewo ebiiso naye ekirowoozo kiwoomu ekyo waliwo omukyala Dora Nansamba mumanyi kati nga bwova kwabo nze ndi wakusatu kitegeeza nali I was nothing naye omusajja yajja n'agamba we naye nga basooka process buli muntu yatulako mu eyo show n'agituulamu ne bakozako ne interviews abantu abalala nebitegeera luvannyuma nti waliwo interviews ezagenda mu maaso abantu abalala bajja for that very position but nze tani yange bwe yajja ya 2 weeks to sit in nakola 1 week nebakuwa so janagamba lwaki abantu beetikka ggwe nga tana n'abalala bonna baatuulamu why you omuti ogubala ebibala gwakuba enkonyogo somehow somewhere ndowooza mukama alina ekintu kyakola nti gw'olina kubeera wano oba oyagala oba teyagala. Ruth ne bw'oyita eri bw'oti era otuuka wano waakwagala there is that call. Maybe that was my call. Nze nno nga simanyi ndi mukumaayiza eri njasamira eri morning show gye mpogganira but nga mukama agamba you're going to tone down and once you tone down you're going to speak to someone not everyone. I had to tone down. Eyo show tebagipapira. But is that your character oba bakukola bukozi? It's part of me. Bw'osanga Rebecca ali awaka ali different from Rebecca ali ku radio station, from Rebecca abeera ku stage, from Rebecca gw'osanga mu kkubo. Those are totally different characters. So I had to tone down to the Rebecca home because the Rebecca home is a serious person. Calmer. It's very calmer, lovely with n'abaana be. Ali Rebecca ali ku stage mupangulu. Right. Kubiwasama. You know? Bw'onsanga mu kuba tembeera mulala. Tojja kuŋŋamba biri byonse by'omanyi ku radio eri. Awomba mulala. So don't mu show. The audience welcome you. Nedda mukwano. Nedda baby. Ebivumo. I said, truth be told, I'm telling you the truth. I relate, honey. Ebivumo. Yes. Katimbuchi. But tewali kitajjanga mukama takisimye. Andi buli kirungi kijja n'ekibi, n'ekibi kijja n'ekirungi. The more gye baakoma okunvuma, the more I learned how to deal with them. My show is a no-nonsense show. Wanji? Kitegeeza ki ekyo? Toleeta nonsense mu show yange. How? Bwe nkuba essimu ne nva mu layini ng'ompa? Akajjako nze nkalina. Bw'oteekayo post kale nja commentingira ekyo. Owa post ki? Bwe toteekayo ezo show etegera ku Facebook and everything. Biri ku page ya bit. Evumira eyo. Sijja biraba. Gw'omanyi oba oyagala kuvuma naye ojja kuswala because abakomentingako bantu bakulu. Bw'oteekako comment ey'ekisiru akadiriitinga era bakalina admin ekalina atalinze. So banjigiriza nenjiga omuntu omuntu afuna essimu akuvume on air bw'onvuma mukwano gwange osanga ekyengeyeko ekiri ekyange tekivaako era nange nkuddamu anga omwojjidde mwenzijira n'okuwulira amazima kyampesaako ne fayini oli yajja n'akubayo ekigambo ekinene mugamba kale singa oba okigambye maama wo because was he or she supposed to say that and on air why would you say such a big word ko you know kitegedde bam koze really kale singa okigambye maama wo savu ly'embizi ligenda naki nakamulali ali ku kamera ojja kumpulira byonga ndikumpira mukuba kubanga nesho siye yaginyumira okusinga fugo weefuge akenge kavuddeyo kagira n'otandika okukola so do they still call in and abuse you?
leka naawe they are my darling I am their darling bwe tuba twesusa bwe tubeera musanyu tuba musanyu bweba nnaku ne tunakuwala ebizibu ebijja ne tuyambagana here and there tuli bwe tuti kati buli muntu yayiga munne and maybe somewhere somehow they came to understand nti I am not that person they thought. Yeah. It takes time. It takes time. Mwaka mulamba. Barao bali baguba. Mwaka mulamba ate nga mulimu n'ebikoosi. Palanirako. Mumanyi omuntu abeereeyo nga akulanira entalo naye nga tomanyi. Kituufu. Nkimanyi ekyo. Naye nga n'ebyalwanira tokola ki? Tobisekendinga. Tobyagala. Kyenkugamba. Kati baali baagala nze ne Titi twawukane tuyombagane tuweevume ne baleetawo ebitaliwo ebitakwatagana. Abawuji b'obunyama bwe tubayita. Baabujja ne tubaswaza. Ffe nga twesanga ku show mukwano ne twewaze. Lovely. And they'll be like, why? Tuyombera. Ate bano bo tebatuliiko. Yabisigala mu stage bwe musangako nninya stage ne tusooka tugulira. Nagamba bwe banaazuukuka tujja kuba tubayiseeko kuze sabula tugende. Sabula. And kyatuyamba bambi mwebale kututeeka mu ntalo zammwe mwatukolera ssente. Thank you. Olwo Joel atandika ddi okutokota. Anga avuddeyo naawe. Ng'amaze okuvaayo eri. Amala kuvaayo naye katakula mwakasana oba amateeka y'ebigaali tegamukkiriza kutega kibatu. Ndowooza akasana yamala kuvaayo n'akalengera. N'akategeera. N'agamba obangezese. Kati bwe yakugamba yito kyamutyawo kubanga ogamba wali wayingira omutya. Naye Becky. Natuuka ekiseera nga omanyi nga tokyamutya. Jjukire n'avuddeyo. Aba takyali boosi wo. Omulanga omuntu wa bulijjo. Mwekwananga mu luzungu mu Luganda. Luzungu. Ne maama laavu yokwalibwa mu luzungu naye ne bannaye. Alabika naye ya Luganda yali aluwulira. Bagambe wakola naye ku supa ayita luli Luganda. Yali aluwulira. Mwali mwogera Luganda. Mwali mwogera luzungu ku supa. Mwali mwogera Luganda. Alina okwana. Alina okuba nga flowinga nga muli ku peegi emu. Era ya flowinga. Mu Luganda. Mu luzungu. Kiyigiza Luganda naawe. Kyali kimanyi. Bw'omanyi omuntu okuwaninga ekigambo okulungamya. Ate munange olaba abantu abamanyi Luganda tebakyasiza odduwandiika. N'okulwogera. Tuzu. N'okulwogera. Asobola okulwogera lwakuba luba lwa bitege. Naye ng'alumanyi ataluwulira bulungi tebamugeya. Becky oyina laavu. Otandise Ruthi balandeka. Bala abantu bano walimbeseeza wenyumya nanga akantu ako. Nze nasooka ne ngamba bulijjo ndi mu kuzannya. Nange nefuna notebook mwaje walina ku konso wali. Becky ng'akatunda kateekera mu bbanga kaba kaatuuse dda. Breakfast nga kyekyo kacaayi mu budde. Naye omusajja yavuddeka naye akabasket kajja kajjudde. Nengamba kibadde mukeeraka nentuusa omuzannyo. Omanyi waliwo wootuuka nga muli weewulira nga this is the person. Yes. And like bili byobaddemu obadde mu muzannyo nogamba kati kambeereko omukyala neme kubeera muwala. True. So ekyo kye walabanga nalinga mukyala nga nava mu kubeera omuwala era nakyambala. Yes. Nengamba ati Becky ofunye omuntu akwagala kati va mu mandala. Bili byobadde oli omuwala kakati beerako omukyala. Mwadatinga for how long? Naye nkyabijjukira. Sekiwa. Nsiimuukamukko kale omwe kati sibijjukira. Kubanga nayo biruddewo nga bigenze. Biruddewo kati. Omukolo ne gutuuba. So kwali helicopter. Nga tekibangawo. Naye Becky watukola bintu mwana gwe. Chopa nejja mukama wange Sematima n'ayisa akasonti. Tugera mu Chopa. Era ne bajja. Kiki ekyenjawulo kyewakolanga omusajja kutuuka okusitula Chopa ogireeta ewammwe? Simanyi ye yayinza okukinnyonnyola obulungi because ye yasalawo kikola and it was a surprise to me kuba saakimanyaako. Wabula omanyi okubeera nga oli mu kisenge kamera ne zireeta naye ate bagenji abakulu abaze ku mukolo besaayise. Ampulira nga Museveni azze. Asooka negamba ndaba siraba. Naye nsirika ngamba Kikere gwali ku kamera. Nga bwangamba nno ku radio call linda olabe konze ani oyo nala atombuuza ngenda okulaba nga beeyi azze anekaanekanye mwabula atuuse nengamba maama omukolo guwedde
ono kazze guwedde birasa kumanya okitegedde ate mucopa mwana gwe olowooza ku kyalo ewaffe wakyaliyo mbulira mukyali taata mwami Saalongo muddiro gye yali ono omuko w'enjawulo yakuba endulu yazina amazina ndowooza oba ge mazina gaa agaasemba ku nsi oh dear ge mazina agaasemba ku nsi agali awo nti mazina kuba okuva ku mukolo gwange kasita gwawo ebizibu got paralyzed nagenda mu katebe teyadda mu n'abisirikira naye yazina amazina muddiro mwali mu bukadde bwe munviize I still have that memory era nze bwe ngenda ebuddo esumba ne ntuuka muddiro muli nziramu nendaba amazina ago kamulaba akazina bwati yasanuka but what happened between you and Isabel? He knows better basizwa kubinnyonnyola kuba buli muntu alina yinza okuba nze nali ekizibu kyali yinza okuba ye yali ekizibu gyendi nze ndaba it was the best thing to part ways. Why? It was the best bala. Omukwano gwali so genuine, gwali so rich, gwali so real. Ogutali mu kwekoza. Kye nali njagala, kye nalowooza nti kyekyo kye nalowooza, but nalowooza bubi. And nze muli nzikiriza Mukama takola nsobi. True. Because singa yali nsobi twandibadde twakola ki? Twaddingana dda. But okubanga tekyasoboka simunyiigira ku lw'ebyo ebyaliwo era sibyevuma sibyejjusa nno n'omulundi n'omu. Because nze ndowooza Mukama bw'atyo bwe yasalawo. Yali stage twayitamu. Ate nga ngisanyukira nno mbeeramu awo ne ŋŋamba nina ebyokugamba abawala. True, I know. Kubanga mama w'abaana abawala. I sit them down and I'm like, wano temuyitawo. Kino tekibeera bwe kiti. Embeera bw'etuuka bw'eti kola bw'oti ekitaali ku nze. Because muli ŋŋamba singa oba maama yaliwo. I know, awo. Oba maama yandigambye bw'ati. Yeah. Oba maama yandiŋŋambye bw'ati. Yali mpumbye bw'ati. Nanga wakola kino. So, nekituukawo and I'm like, let's part ways. Tekyakumalaako mirembe kuba abasajja balabo nange obalabamu. It is the hardest thing ever mu bulamu bwange. Nga bw'onogamba nti otudde pepa aba oli wali eri naye nga pepa eyo gitunuulira n'ogamba nti nja kugiyita sijja kugigwa. Ekyo kye naliko. Naye nga question nzibu. You have to outline points was explaining. Kuba nalina ebibuuzo from the girls. Right? Mommy, what happened? Why are you in papers? Why? Why is it that every person is talking about you? Mommy? Is that you? Mommy? Mommy was mommy in my ears. Chokanga nange sina gwe ngamba mommy. Ngale answers tozirina. Chetu yitamu. Nakera ku makya alina okudropping abaana ku ssomero abakimayo ku ssomero kati bakyamulaba. Kyekibuuzo ekyaddako. And who is taking me to school now? And I'm like, okay, me. Really? You? All right. And who is picking? My sister, Aggie. She's my I know, backbone. Yeah, you know. Through thick and thin. Aggie we go. I know. Amana mulekera muwase ma. Bagenda. Mulekera muwase. Bagenda bakuwase. Yeah, testing cash tebere. Byempsemo birabye. Abirabye. Bera steady. Otegedde. Nsisi nyango. How many girls do you have? Sagala kubala baana kati kwa nina bangi. Lwaki okanula amazzi? Wakale ontamye. Omanyi nokola amazzi kikyo. Oyagala kumama nawe aseka kyo kivuddeko. Abawala bo nina bangi. Bwatuuka eno ng'otuuse kati kwona omuntu amantu waffe gwe tulina omupya. Tuwamuleetera ebiwundu ebitiri. Nga n'owulirako nga bamwongera. Obani yankola ku lugambo. Now you stop remembering on me. Sene ali mu radio. Ng'akimamu ki? Aliwa muyimbi? Ayagalayo ki? Muki? Ayimba bw'aba ayagadde ebimunyumira. Ebyo mu bathroom ng'anaaba. N'afulatinga n'azimba flat. Nga baby flat gy'ozimbye gimenye tekoze waawo. How long did it take you okuzawo omuntu? Kyamberera kizibu. I can Kyasooka imagine. kummenyamu. Can imagine. Ngamba nze nzire mu biwundu
nze mwala salongo mufu sisobola ndeka nabeerawo neetoloola but he knew what he wanted. One, omuntu gwe yali atomera yali amumanyi ng'akwetoolodde. Omanyi omuntu ng'akwetoolodde nga tolina kipya kyogenda mugamba, tolina kyogenda mulimba, akumanyi in and out, ewaka gy'ova, baana b'olinamu, famire yo, ng'akwetoolodde. N'aguma n'agamba kantomere ekijja kijje. Naye n'omuntu antomera abanga yeetulisizaako. Gugambi kubanga yagenda kyokukwana ogamba Becky anti oli ayogera mu Luswayiri kati atandika ati bannange bino byali bya Luganda nti nkwagala ekyo nkiwulidde nnyo. Bakiŋŋambye emirundi egiwera tolina kipya ky'oŋŋambye. Ndi wanjawulo otya olina kaki teeka ekintu ku mmeeza ogenda kungolera ki ogenda kungamba ngenda kulinyisa nnyonyi nti gye sirinyangako ogenda kungulira mmotoka ntizaza bigere nti ogenda kunyanjula kwanjula nti sikukolangako ogenda kukola kwa bbeeyi kwenkwali kwa nnyonyi ogenda kukola kuliwa ogenda kuŋŋamba ki kunyambaza gawuni nti gye sikyambalangako yakigwako byali bizibu musajja atu naye nga talina kyakikolera but ekintu bwoba okyagala okiremerako so nalemerako ngenda kulanga eyali agira ati ntandise oterera akamwenyumwenyu katolimu then smiling. So do you talk? Yes. You even call him? No. Mwalina mwezadde? No. Kati bw'oba akwetondedde musobola okuddingana kuki kale katuddeyo emabega mu bbanga lyo wamalyawo nga you're still hurting yajjako ko kwetonderako like okulaga nti sorry musobola okuddamu buto neŋŋaana lwaki people make mistakes nali nkitadde todda mabega olinga gundi mukwano nte nina obuzibu bumu ndwawo okusalawo nze ekitali ku bantu balala Ruth ndwawo okusalawo I take long nensooka nkiyitamu nenkirowooza naye bwe ŋŋamba nti nno ebeera nno sijeza mabega ate sikola lutalo sikola mpalana mba njagala we pray for each other obeere n'olugendo lwo nange mbeere n'olwange that's why sagala kukola mpalana ku bantu I pray for you, you pray for me naye mba nkitadde olina ebbuba lingi mpulira lingi naye sirikkiriza kunfuga kyamala eno okugamba webalize kikyokola for example kati nga DOP wange oyo haka yammwe be mugimaliriza gw'ate agimuwadde siina kyenkwagaza otyo bizinensi njirina n'oli I love you abakazi abasinga balumba mukazi ate okoze eki bampadde haga ani agisabye mwami wo kati lwaki nkulumba numba oli I love you yawadde haga yonna yasabye haga ate ng'akimanyi nti ogirina lwakeze wuwo webali nnyo nze ndi wano kifuba okinoonyako kyekyo malala ng'ekirala kiri yonna gwe siina kyenkwagaza kati lyebbuba lyange naye ndi controllinga kuba bw'otali controlling osobola okukola ensobi I know so bwe kinnuma ennyo nina akakodya akange nkaabawo busungu obusungu bumpitirirako bala amaziga ganneeyimirira I go back home nenjingira ekinabiro kyange nensibawo nensumulula amazinga mangi so that my children doesn't know okuwulira nti okaaba mami akaaba oba my sister I treasure her so much sagala nnyo amanye bintawaanya but wentende walira mugamba so I cry nga amazzi bwe gajja manyi n'okuba omulanga kati nga obusungu bukugwako bwenvaayo kati bwajja ani nanyini kweta bbuba mba mbivuddeko nga mbivaako mugamba twakomyewo mpozi if you want to explain you explain if you don't explain saagala kumanya nze sibuuza musajja wa Java sibuuza obadde naani essimu ani akkubidde tebinkwatako you have your phone I have my phone deal with your phone I deal with my phone oli muntu mukulu saagala kubuuza gy'ova okujjako omwana omuto gwe babuuza ovaawa naye omuntu omukulu alina endagamuntu n'ebimwogerako lwaki omubuuza gy'ava okujjako nga waŋŋambyeko nti ngenda kugenda enakapiripiiti okwepiica nabyo nga mwebiri naye bw'oba tewaŋŋambyeko sikubuuza otu waŋŋambyeko I have that responsibility munange otuuse bulungi musimbudde muli mu kkubo mukama abakulembere amiina mu nnyimba z'oluyimba ki olusinga okunyumira obwetowaze bw'omukyala wali oluyimbira ani bala akyagala nzije yebyama because that is true story someone yali mukyala waffe naye nga tatwagala as a family and kyasinga n'okumpandikisa ebigambo ebyo
mama wange yatuuka time ng'ayagala eddagala ly'eddwaliro, so n'agenda agambe mutabani we nange eddagala bagambye sente bwe ziti. Omutabani n'agamba gamba mami. Oh God. Aye nga mami tabaagala. Namusonyiwa naye. Amiina. Kyannuma. Ayino kwati mami yafa. Kuba nze nali nkutte ensawo. Tuzze atuwe ku ssente tugenda kula eddagala mu ddwaliro balirya bbeeyi lino liweddewo. Mami. Maama. Gamba mami nze ngenda kukola. Mu myaka gyange emito gye nalina nawulira bubi. Kati Kato bw'atuwa task ey'okuwandiika nze nawandiika kyempulira. Storiyo gy'olina ku mutima n'ofulumya amaziga ago. Ko ye nagamba yaya kanterezeemu. N'atereza oluyimba nga bwe luli lwonna, era omuntu bw'osiriikirira n'oluwulira gye lutandikira paka gye luggweera oba n'olaba vidiyo yaalwo osobola okuinterpretinga emboozi yange. Mwe mugenda weeyise nga bw'oyagala naye manya nti nse n'ekyuka. Era yakyuka nawasa omukazi omulala. Sabula koona wulira endongo. Ate Kanamba waluyimbirani. Kinene yaluyiiya. Nze simanyi oba weegaana mangu lukwatako ng'olwansula mangu. Anti kuba sinze naluyiiya. Wenga lulwo. It is me. It is mine the song. Kanamba tewamuwa gwe kyoyagala kwogerako. Anedda. Asanga luyimba nga luwedde. Ate ebiseera ebyo. Samudde mangu badde nga lula kye lukujjukiza. Kati nvuga Kanamba. Anti kubanga emikolo gyaliwo. Nga tusiibula. Njagala obulire omwana omuwala asaba kakati. Ali mu myaka ati lave mu studio kubigera atambula ati ku mabaati. Bana gwawuliriza. Abbala nedda. Kati ate tetukyabagamba. Olw'ensonga emyaka gyaffe tebagiwuliriramu. Otyo. Balabanga ffe abagamba ebyabakadde. Abo batugamba ki? You know nothing. Otyo. Akati nze njagala kugamba. Byonna bikole. Nyumirwa ensi. Naye obulamu bwo kintu kikulu. Byonna akole ki? Ani mikole. Naye obulamu bwo kintu kikulu. Ekirala weebuuzenga Katonda waabeerawo okumwebuuzaako tavangawo mu kifo waatuula waali. Kuba ensobi ezankuba nze ndabika seebuuza ku Katonda wange. Ow'oku nsi yali amaze okugenda ekingi bantu saamulaba. Ne ndowooza saatula na ssenga wa mutima gwange kumubuuza nti naye kino kyenkola kye kituufu. So gwe omwana omuwala byonna bikole sigenda kukugaana. Naye obulamu bwo kintu kikulu. Ekirala Katonda we yesenga w'omutima gwo sooka ng'oyogereko naye omugambe nti naye Mukama nnumba nfuluma ennyumba eno kiki ekyenjolekedde mu maaso eyo. Nkusaba kuuma beera nange nuŋŋamya ntemere kkubo awatali kkubo nkingiriza abalabe ab'okungulu n'ab'omunda. Ebyo ebigambo tubyogera oli n'agamba gwe nga tewabyegamba because I had nobody to tell me that. Saalina ŋŋamba. Abandi badde baŋŋamba baatya okuŋŋamba nga balowooza I'm in love. Yeah, so naye byonna byaliwo lwakwagala kwa Katonda. Mukama tagera bubi. I know. Takola kibi, takola nsobi. Byonna tugamba bugambi nti amiina. Amiina era amiina ddala. Mwebaza lw'akasana kano kampisiza bulungi. Antugamba tulabe omusana. Naye ngulabe ne gwe tugenda kulaba mu ggulu. Wulira omusana maama. Ne mubeere bulungi. We love you.